Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza Allahu jalla wa ala wa yatutusizza ku makulaga neeno ag'okweyigiriza ekitabo kye kya Qur'an. Tutambula ne aya fegamba nti walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min muddakir. Naam, iyi aya etutambuza etuwa amaanyi okulaba nti tusengula. Naam, kakati omulundi ogwasemba tuli ku kuyunga ennyukuta ez'Oluwarabu. Ekikulu nkiddamu si kya kuziwandiika, kikulu kya kutegeera nga bwe zifaanana. Njagala ogende mu kitabo ekyo kye nakusindisemu ekyasaruna otandike okunoonyeza ennyukuta ezeegasse olabe oba osobola okuzitegeera. Naam, obanga tozitegedde osobola okudda mu vidiyo zaffe zino ne weetegereza ennyukuta eno nnyukuta ki. Nkikakasa insha Allah ojja kubanga ogitegeera oddeyo gisome bulungi. Naam, kakati ku mulundi ogwasemba twalaba ennyukuta eya kaafu laamu miimu nooni. Twakoma ku nooni si bwe guli? Kakati ennyukuta eya kaafu saagala weerabire nakugamba ekiwukira ddala. Naam, ebanga zeedi. Naam, ate wekituuka olina okugattako ennyukuta eya alifu. Waliwo osobola ogigatta bwoti naye osobola n'okugiwandiika oti naye tekigaana. Naam, nakyo kikkirizibwa ojja gisanga nga bagiwandiise wati. Era ogenda mu yasabu naye gye nakulaze ojja kasanga mukano. Naam, naye nga ku kaafu ne laamu yo ojja gisanga eryetya eryeto batera okugigatta. Laamu twagambye wo enjawulo nkakuddiramu kana ate akategedde. Laamu alifu osobola ogisanga nga bagiwandiise batyo. Naam, oba nga bagiwandiise mu mbeera bweti. Naam, eno nebeera laamu, eno nebeera ki? Nebeera alifu. Tuli wamu? Ennyukuta endala zo zitegeerekeka. Katugenda ku nnyukuta eddako, ennyukuta eyaki? Eya waawu. Ennyukuta eno eya waawu wetugikwata netugamba nti katugigatteko. Olaba wegenda okutabula oyinza okugamba nti erabika faawu alabika yerabidde akatonyeze. Okiraba? Erabika na kaafu alabika yerabidde ki? Akatonyeze. Ekyo kitegeeza ki? Amakulu nti eno nnyukuta nzungu. Eno waawu. Naam, it's a white letter. So tusobola ozikategorize kugamba nti ennyukuta ya alifu, daali, dhaali, raau, zaau ne waawu. Ezo nnyukuta ki? White letters. Manyi kuwandiika Luwarabu oluzungu leero. Olulabye? Alifu, daali, dhaali, raau, zaau ne waawu. Ezo white letters woozigattira kooti oba oleese obuzibu. Naam, bakazi bajja baba bagenda kulwana. Naam, kakati ennyukuta eya waawu tulabye lwaki tetugigattako. Ogirabye? Eba egenda kyuka. So oba ogenda gigattako kwata waawu yaffe ogigatteko ennyukuta endala nogambe ki? Waawu. Naam, okwate waawu wogigattako bwoti oba oleese lutalo. Naam, waawu siini. Naam, omulabye? Waawu swadi. Omulabye? Oba ogenda mugattako toyina muyunga. Omuyungire oti oba ogenda kuleeta buzibu eba efuuse ennyukuta ndala. Ate bwe mugattako waawu omugattako waawu yawu. Waawu yawu. Yabeera atyo. Omulabye? Ebeera waawu. Tuli wamu? Ennyukuta eya haau naye twalabye ennyukuta eya miimu yo just oyungako obuyonzi. Ate musomesa, Naam, kati waawu nga yeegasse ne kaafu ziri kaafu kiggwa alina okwegatta naye. kati waawu eno kaafu eba etandika kigambo obanga eri wakati wa kigambo. Waliwo ebigambo osobola osanga nga ebigambo bya nnyukuta ssatu osobola omuteeka wakati w'ebigambo. Tugenda biraba ebyo. Naam,
naye ono kaafu tumuwanika ati nga yatandika ekigambo saawa zino kye twatwala kuba tuli ku nnyukuta bbiri bw'abanga atandika kigambo bw'ati naye bw'aba asembayo leeta kaafu yaffe eya bulijjo tuli wamu bw'aba asembayo ku kigambo bw'abanga asembayo ku kigambo leeta kaafu yaffe gye tumanyi tuli wamu bannange kati tukyali ku nnyukuta owaki eyaki eya haa'u miimu tuzirabye haa'u shiini naam ye takyuka so bw'atyo bw'abeera haa'u omulabye kati waawo tumugasseeko emabega waawo tusobola omugatta kuwandika kati bano abazungu ozirabye ono nzikwawulidde osobola ziwandiika samweya oleme kutomera nti bwoba ozisanze totomera tuli wamu tudda ku nnyukuta ki tudda ku nnyukuta hamuza wano njagala weetegerezeewo bulungi otumuteeke wano hamuza obanga obadde muzannyo sooka oguleke osooka otunula eno tuli ku nnyukuta eyaki eya hamuza buno hamuza ennyukuta eno ono gumulaba ono ye ate yasukka kubanga muzungu aye nakola kyekyo yadda buto ono gwe tulaba wano eva ababebi eva abaki ababebi kulwaki ye woba oyagala omugattako agamba nze omala kunsitula togenda kungattako kuba okolera ensobi n'ogamba hamuza ono kati omugatteko laamu wano oba okoze nnyukuta ki oba okoze ayini ate tasobola kubeera ati ekyo tekiriiyo naga nze oba oyagala okungattako mala kunsitula tugenda musitula tutya agamba kwata ekibaafu kya bbaa'u kyoba onteekamu omulabye agamba kwata ekibaafu kya bbaa'u okireete nze onteeka omwo ntuuza omwo awo ojja kungattako ono abeera hamuza mumbejja mulangira kozi musajja mulangira ono hamuza kati hamuza woba oyagala okubanga omugattako olina okumusitula mu mbeera ezimu ez'okumusitula ziringa embeera 3 osobola omusitulira ku kibaafu kya bbaa'u ate otomuyita kaafu abeera ki abeera hamuza osobola omusitula oyo kasita omusanga omanya ki osoma ono hamuza kyerewo ddala kaafu ayinza obbatabula ono tabeera hamuza ono abeera ki ono abeera kaafu so tosobola musitulira mu laamu ekyo tekiriiyo olina musitula mu kibaafu kyaki kya bbaa'u wekitaba kibaafu kya bbaa'u osobola omusitulira ku waawo wano tosoma waawo osoma ki osoma hamuza tuliomba nange osobola omusitulira ku ki ye agamba nze oba oyagala okungattako sikulinaako buzibu wefuna nsitula nobufuna waawo nomugamba jangu otusitulire ku mumbejja ono ku bebi waffe bebi ani bebi hamuza si nnyukuta yonna tugamba ennyukuta 3 esobola omusitula ekisooka kyekibaafu kino ekya bbaa'u tekibaako katonyeze tekibaako katonyeze kategerekesaako kankikatize tekibaako ki katonyeze bwe kiti bwe kibeera ate tomuyita kaafu ate eno kaafu naye mwegendereze tomuyita hamuza so waba asituliddwa tabeera waawo naabeera ki abeera hamuza era oba omusanze osoma ki osoma hamuza tuli wamu ate waawo era olina okukuuma amateeka ge nti naye tebamukola ki tebamugattako so tusoma ki tusoma hamuza
na hamza sin. So wewe tomusitulidde awo agamba kale leeta alifu, kale leeta alifu ejja kunsitula. Wano tusoma alifu, tusoma ki? Tusoma hamza. Na wano nosoma ki? Hamza alifu. Kategerekese. So eno hamza njagala kano ofune wokampandikira. Gamba baby Hamza. Baby Hamza. Wowe yagala omugattako engeri za mirungi ebiri oba ennyukuta bbiri ezimugattibwako. Na Hamza osobola omusanga mu kibaafu. Na osobola omusanga osobola omusanga ku waawo, osobola omusanga ku ki? Ku alifu. Tukalabi? Ndowooza kano kategeerekese. Hamza baby. Oyagala omugattako, kwata kw'omusitulira omugatteko. Toyina mugattako ng'omugasseeko bugasinga bw'ali, eyo taliiyo. Ate toyina mugatta kuba bw'omugatta oba oleesa olutalo mukazi mujja ate mumbejja. Ye Hamza. Kategeerekese? Osobola omugatta wano mu bakazi bajja naye nga ye ali separate. Kuba ye wanjawulo, wankizo. Wankizo Hamza. Tuli wamu? Ennyukuta eya alifu mukazi mujja. Muzungu ba uta uthau ezo just zisuula ki? Kaneeno. Jimu neyeewetamu n'esuula ki? Ekibuto. Daali ra za oba ki? Tebagattibwako. Oba ogenda kuleeta olutalo. Sin shin swadi dwali suula ki? Ebibuto. Twa uyetakyuka, asigala nga bw'ali. Aini suula ki? Suula ekibuto. Fa uqaafu osula busuuzi ki? Bukoona. Netugenda ku kaafu akyukira ddala. Akyukira ddala wabanga oyagala mutandikisa kigambo muteeke okwo. Abakazeedi. Walatuuka ate ku laamu nekisukka. Ku laamu ne alifu. Kyawukanamu. Buno just mbukunokolerayo osobola okuba nga obutegeera. Bwe tugenda ate ku laamu eno ye takyuka, just asuula kano. Naye wekituuka ku alifu akyukamu. Takyuka ye ku nnyukuta ezisigadde. Naye bwe yagala omugattako alifu akyukamu mu mbeera zino ebbiri bwatyo. Bagali gwe teebereza owandiika ekintu bwe kiti. Olanga tekiriiyo oyagala kuwandiika alifu ogateko laamu ogateko alifu kubanga okubye ekikopo oli aba takitegeera. Ogamba aba tumuteekewo mu mbeera yatya bwetya asobole okuba nga ategeerekeka. Tuli wamu bannange? Ewe tuva ku laamu ne tudda ku mimu takyuka. Nuuni mimu abanga twabu takyuka. Nuuni abanga baawu. Waawu mukazi mujja ne tumugatta muki? Mutulube eyo. Uye takyuka. Hamza oyo mumbejja. Baby. Tubulayo yawe.